Njawulo musibye mutya muli mutya kanswebule mwali malidadi sana nyo amanya neddoboozi nga bulijjo yenze Kabaka Smith mu lubiri lwa BTM TV shoko oli bagita access mbanyingiddewo vasaki tuba tuyingidde okuba nga tukutwala speed ya waggulu nnyo muli mutya gye mubadde akakuba mukalaba mwezi gwa musenene tweyanziza nnyo bamaama akakubako mukatuwadde this is weather for two era woba oli neba nebasingo tubonyeebonye Bera mumpe onoju yange kuwa n'ogamba naye bannange nkoze ntya n'otunatuna mu simu yo n'oyisaamu olugalo bwoti nga tulaba wakubira simu n'ogamba naye nga bonna bw'olina babatwala dda bane munetageko ku mikwano emipya egirisinga okuba bonna benna mu simu yange babatwala dda naye nga kansubire muli malidadi sana mukama akyabakuumye akyabasize kaka akyababisseeko akasubi era njagala bebuuza nobabuuza banjogere ntya omanye essanyu lina lingi because tubadde tubabuzeeko akaseera kangi nnyo naye ate tumaze ntuba nga tukomawo wano ku BTM twagala obbagamba we are back segedde to entertain you era mu ngeri y'enjawulo munzikirize ngenda kuba ngenda speed waggulu nnyo mu mawulire because amawulire gabadde mangi nnyo wembadde newesibadde nemubadde mutabadde wabadde olutalo zino wammanga wabadde olutalo lwa mwana muwala Rema namakulu akootadde Lydia Jazmine Nantongo kootadde awo ntingizamu Abitex akyewalana ne Alien Skin byonna ngenda kuba nzijangambi kunnyonnyola abasinga kummwe waliwo ebivulo ebibeera e Kampala nga temubitegedde nabitegeera naye nga gyebiri ate ne bijjuza what is the gist behind ebivulo bino ebibeerawo e Kampala nga ate tebabiranze ate ne bikola ki ne bibeera nga bikuba bulungi nnyo so weekend yonna ngenda kuba nkuvuga speed ya waggulu nnyo yakayiri gombe okubeera nga ate tugenda bulungi nnyo mu maaso ndi fully packed up and packed up by bannaffe aba King Montage Studios bano basangibwa wali ennankulabye ku bitaala bagamba muno woba oyagala buli kifaananyi kyonna ekya buli kika maama abaana bawumudde weetaaga family shoot family photo weetaaga birthday shoot weetaaga birthday shoot nkiddamu graduation shoots z'abaana ziri ready naawe omuzadde alina omwana wo nga yawumudde ne nga holidde ntoyagala abiri waka nga yeetaaga okuba ng'ayiga ebintu ebikwatagana ku kukuba ebifaananyi okubyeditinga okukwata video weekwate bannaffe aba King Montage Studios awo ennankuloyo ku bitaala ekizimbe kya Prime Tower era woba otuusa osoba kubirako ku 0702 10 0702 10 41 25 ojja kuba obafuna bulungi n'oba olina mukolo ebiseera byakukola mikolo kwanjula kuhinjirwa kukyala genda ate obeere nga weekwata bannaffe aba King Montage Studios awo ennankula ku bitaala jangu otuyingeko tugenda kuba tukipinga yo memories live and clear ate sitambula naawe bokkabokka ntambula ne bannaffe aba Harold Travel Consultants banabo bagamba muno mu buli mbeera zonna tovuga mmotoka yo mu kaseera kano kubanga abantu bavuga bubi mu biseera bino funa driver funa omuntu agenda okuba nga akutambuza around Kampala okujja mu Kampala okutwala mu byalo gyogenda okuba nga atolire ennaku enkulu zino weekwate bannaffe aba Harold Travel Consultants oyinza okuba nga oyagala biteekamu kanyonyi bajja kuba kuyamba ku bya air ticketing ez'ennyonyi zonna okuva ku KLM Qatar Uganda Airways n'endala bakubire ku 0758 656 47 be bannaffe aba Harold Travel Consultants bajja kuba bakuyamba ate okuba nga otambula malidadi sana bano bagamba tebafunira muntu mulimu bweru tebafunye abantu balimu bweru wabula oba ofunye omulimu ebweru oyagala travelinga nabo still osobe kwata nobeera ate nga bakutambuza ku nsonga ezifanaganako bweso kale olwo mba nsimbudde njagala obuuzaako mu ngeri y'enjawulo bannaffe abali ku Facebook how are you doing bannaffe abali e Canada mugamba mutya abali e Dubai sinza beera birakuba kale muli bambwa abantu b'e Dubai mwandazeemu embwa this season around era siri basonyiwa naye njagala obabuuzaako mu ngeri y'enjawulo then nembuuza ku bannaganda bange abali e Qatar nembuuza ku baganda bange abali e Turkey yes time back I think a week ago I was at the airport nga no muntu wengenzo picking out then I had so many friends from Turkey abangwamu Bwinoga Smith tukwagala nnyo we see your shows ku BTM TV live atene ku Celeb Jazz wali ku YouTube tukulaba nnyo so bannaffe nabo bannange bwe bali nnyo munone bali mu season njalo nga wewayo nofuna kaddatako nobeera nga atonda buli sawanya mpaka sawa 5 producer tutandike kale katutandike ndowooza n'ebivulo byabaddeyo mu ggwanga lya Uganda wano ebibadde ebingi ennyo over the weekend nga tetunagenda mu ntalo za bivulo first of all waliwo entalo z'ebivulo ezigenda mu maaso between mwana muwala Rema namakulu yatadde ekivulu ku mwana muwala Lydia Jazmine after a very long time Rema nga takola concert olwawudde ntino Lydia Jazmine alanze ekivulu omwaka ogujja then ateekayo ekivulu kye ekigenda okubeera awo that is
Sheraton Gardens, then oleo bagenda kubeerawo ku Serena, one of the two places awe watu bagenda kubeerawo. Then mwana mulenzi Fik Fameka ayina ekivulu David Victoria yamutaddeko ekivulu ekya Fik Fameka kigenda kubeera ku Cricket Oval, ekya David Victoria kigenda kubeera ku Serena. So entalo zikyagenda mu maaso, but Kenneth Mugambi ye muyimbi omu ku abayimbi bemmanyi abamanyi okuyimba live music. Music we akatinga nnyo across from abantu fe abanyumirwa music agenda empola ow'omukwano ate nga alina message. So this little boy, little man, young man, very talented, held his concert, maiden concert wali ku Kampala Serena Hotel, era nga eno yabaddeyo nejjuza nnyo amidst the rain, amidst the heavy falls, tekyamuganye kubanga akuba kivulu kyo kubanga ate kijuza. So Kenneth Mugambi njagala nkulage ku byaddeko ku kivulu kye, then tunavaayo tugenda kujja ate tugendeko ebyadde ku Roast and Rhyme, bwe tunavaayo tugenda kuba ate tugendako ebivulu bingi. Neka tusooke ku Serena tulabe ekivulu kya mwana mulenzi Kenneth Mugambi nga bwe kyabadde. Bye bimu ku bivulu byotajjawulira nga balangalanga buli wamu, but if you get a chance n'ogendayo, bye bimu ku bivulu ebisinga okujjumbibwa abantu abangi. Where is the trick? Katulabe ekivulu kya Kenneth Mugambi, tukomewo. Nze King Smith. I want you to dance with me. If you're having fun, I can